Nenye mwami Museveni ne bwana akola atya twafuuse malayika ewalumbe tujja mujjamu omwoyo gw'obukulembeze gwe tukimye essaawa ye eweddeyo twagala mwoyo gwa mwami Museveni. Mwe bandi ffe bannayuganda ffe ba people power twagala mwoyo gwa mwami Museveni essaawa ye eweddeyo tukimye mwoyo Katonda yatutumye mwoyo gwe twagala okuzzaayo tuteeke okuguteeka wulidde kuba ekisanja kye kiweddeko obudde bwe buweddeyo buli kimu kyonna kiweddeko kyogera nti ffe tulinganga malayika walumbe ng'ekimye omwoyo gwe ne bw'opaapaala ne bw'osambagala ne bwe weenyaga omwoyo gutwala kati naffe twakimye omwoyo gwa mwami Museveni. Okwegatta kuno kugenda tulaga abakolera mwami Museveni be twagala n'ensi ebalabe ate ekirala mulimu fitina n'obukyayi. Kati mwami Besigye ansonyi omulumba abadde mukama wange emyaka 2 ng'abaakusabye wabasanzeewa ye abaffe ne babakusabye kiki ennyo ekipya okugyako mwami Museveni mwami Besigye ng'otugamba nti ogenda kuba kampeyini ng'oli bwereere ng'oli bute wa buli kimu kyonna kyonna okikoze kati okugyako ng'otugamba nti kampeyini gy'ogenda okuba ogenda kubanga oli nekiti weeyambudde wenna oli bute tulina kuweetaddeko ogenda kuba nga Eva n'Adamu nga kampeyini z'ogenda okuba ogenda kujja mu bantu nga oweeyambudde nga bwe wazaalibwa kuba buli kimu kyonna kyonna okikoze. Kati ki mwami Besigye mukama wange ky'ogenda okutuleetera kyototuleeterangako bane buli wa people power waali fazaali nze banampangula oba naleka ekifo kyange ne buli wolaba omukadde mu sikeeyo buli wolaba omukadde mu sikeeyo essaawa y'abavubuka new generation mulembe mupya birowoozo bipya twagala abavubuka ne tukooya abo twazirwana bane mwalwana ne tubeeyanziza nnyo ne mukome mumuleeko hulidde buli wolaba omukadde sikayo kabeere wakisikayo kabeere wa DP kabeere wani tukooya abakadde mu byofuzi by'eggwanga sikayo omuntu otekeyo omuntu. Mbadde wa Besigye nga ne Besigye limwe enkuba okubye essimu ankwata nanga nti isimu ogamba ki nga n'essimu yange agimanyi era neetondera abantu mu nsonyi okubeera owa Besigye ebbanga lyonna kuba ne nategedde luvannyuma nti Besigye enjawulo ne mwami Museveni kibanga omusege n'embwa enjawulo eba ntono era bannayuganda mu nsonyiwe neetonda ebbanga lye namala mu FDC ne Bobi Wine lwaki nti alina enjawulo ne mwami Besigye enjawulo nene nnyo bano opposition yonna ekisooka kya Bobi Wine ekisooka kamubalenga munnaddiini takyukakyuka takangibwa ekisooka mu malirivu nnyo ekitusaana okukyebaza ensi n'ensi. Ate ekirala bw'agamba ekintu opposition baffe abatusinga munansonyiwa ne kaakati besijja kwogerako mmanya ne opposition yawano mwami Museveni yagyonoona emisana baba ba opposition ekiro ne babeera wa mwami Museveni. Ffe ebutambala ekibi bitwafunako ku pulezidenti baali bamuyita Yusuf Lule mwana nzaalo wawe Butambala kati ate tubaddiza pulezidenti owokubiri kyovula oluguudo lwo mulukwata empola temuluzannyisa tukomyewo pulezidenti owokubiri oba tutya tukomyewo pulezidenti owokubiri tuve mu muzannyo olidde yolaba ffe tuvuddeyo yolaba buli muntu avuddeyo bale baagala tukole tutya oli ejja n'atugamba nti tusosola nti kubanga Bobi Wine muganda ffenna tuvuddeyo ani atasosola ye abafa atasosola mwami Museveni ava ku sayidi emu ow'amakomera by'abasajja ava ku sayidi emu akulira ekisaawe ky'ennyonyi ava ku sayidi emu abanene abali mu magye bava ku sayidi emu Ssemwayi sayidi emu Dyemwayi sayidi emu baneffe abo batasosola babaaki bo baalya mmere ki abasajja batukalanze emyaka bali myaka kumpi 5 nga n'egyomusiko gigasseeko bo bajja tufiirako bo bakitalo nnyo. Bobi Wine yalibadde namugaggana nnyo naye awaddeyo obulamu bwe n'ebyobugagga ne babitwala ate nga bakyabitwala takoze ku ekyo ataddewo pulojekiti empya eya bano ba full figure simanya ashakato simanya yanyo asibaka kato kale n'omutunuulira nakwasa n'ekisa okyali mwana muto tolina na iti n'emuje wakakuba owulire yovo ntyo sazi kati nebuuza nga kino kigundi ki full figure
fulufiga nsinga n'obukulu mu fulufiga mwakamulaba ne fulufiga aweza n'emyaka ndowooza nga 65 kubanga kyali kyakadongo kamu kyava mu kadongo kamu kirudde kyali kyakadongo kamu ate ne Buganda nkyali munyiivu nnyo sobola girumba naye ndi munyiivu nnyo Buganda temunakuvaayo tuleese omwana waffe mukyasigise mukyaganya okwogera kye mukola. Ndi ku kitebe kya People Power Kamwokya era nga nina omukulu gwensinkanyeewo ne njagala twogeremu naye dakiika nga 2-3 atubuulire bulijjo tumuwulire omwami ono ebbanga ddene nga tumuwulire akuba amasimu ku radio akulukusa amaziga naye olunaku lwaleero twagala tumanya akyakulukusa amaziga oba nedda mukulu so tubulye kumanyago then tugende mu maaso n'obuuza obutono. Nze Isima Lubega Ekibibi. Mukulu Isima Lubega Ekibibi. Tukuwulidde ebbanga ddene nnyo ku radio ng'okuba amasimu ku radio ez'enjawulo naddala mu programu eza politics era ng'obadde ng'ogaba opposition mukulukusa amaziga okyakaaba paka kati oba gagenda nakusukkamu bususi kuba bwe gali nti gali gabadde mu kiro 10 kati gagenda kubeera mu kiro 5 ekiri mu nsi mukiraba kyetwaga kununula nsi Uganda yawambibwa twaga okukola ekisoboka kyonna okutereeza buli kintu kyonna ate tufunye omukisa nti tuzze n'omwana w'ewaka tuzze n'omwana w'omu nnyumba Bobi Wine tekinkwasa nsonyi kubanga mwana wa waka mwana wa mu nnyumba muganda wange ate nze ekikulu kye ninobolaba mwesibyeko omwana oyo tukwata oluguudo lwe lumu ate nkikakatiriza abantu fe ebutambala Ekibibi twafunako ku pulezidenti baali bamuyita Yusuf Lule mwana nzaalo wawe Butambala kati ate tubaddiza pulezidenti owokubiri kyovula oluguudo olwo mulukwata empola temuluzannyisa tukomyewo pulezidenti owokubiri oba tutya tukomyewo pulezidenti owokubiri ate ze olaba nkabira mubikire naye ate nkutukidde mu ngalo kati abaana ndibagamba nti ensi yali ekomyewo pulezidenti owokubiri omwana wa waka nga nze ndi luddawa twagala kutereeza Uganda empya twagala kukomyawo Uganda empya twagala okukomyawo buli kintu kyonna ogenda n'owulira nga Mwami Museveni akudaalira ab'eruweero era banne nakyawa omuntu w'eruweero n'abaga nti Luweero kyekimeka wa Uganda eruweero ng'otuuse n'eruweero abantu bakyasula n'enjala abantu bakyabatwalako ettaka abantu bafaanana nga abafulumye mu kampu oli ne bwakuvuma nti otunula ng'omuntu w'eruweero abakuvumye ennyo nga Mwami Museveni adda ku bantu nti aduulira abantu b'eruweero era nze saagala muntu w'eruweero amwe mwatuleetera bino singa oba mwawayo omusajja bino tetwali birabye katwagala okutereeza Uganda yonna era nze juzi nagamba abantu nti bwe tugirako gavumenti eno ndowooza oba ngenda tuteekwa ne tusaala oba emyezi nga 8 nga tusaala busaazi twebaza Katonda kubanga n'enguudo zaagala okukuutibwa ebizimbe byagala okukuutibwa abasajja bajolonze buli kimu kyonna kati Uganda eringa nga banankole kweteerana hulidde Uganda si ya kabira emu si ya ggwanga emu Uganda ya buli muntu n'olwekyo tulina okwebeereramu nga Mukama waffe bw'atugamba okulaba nga tununula ensi tuve mu muzannyo hulidde yolaba ffe tuvuddeyo yolaba buli muntu avuddeyo bale baagala tukole tutya oli ejja n'atugamba nti tusosola nti kubanga Bobi Wine Muganda ffenna tuvuddeyo ani atasosola ye abafa atasosola Mwami Museveni ava ku sayidi emu ow'amakomera by'abasajja ava ku sayidi emu akulira ekisaawe ky'ennyonyi ava ku sayidi emu abanene abali mu magye bava ku sayidi emu Ssemwayi sayidi emu Dyemwayi sayidi emu baneffe abo batasosola babaaki bo baalya mmere ki bo ffe twazza gwaki ye bannaffe ate nze kinnuma bagenda ne batumanyiira n'otuwaayiriza n'otuduulira nti tusosola ate abo bwe mulaba nti abatugamba nti tusosola ojja ne weebuuza n'oga nti kati byabashayidi akulira amakomera yalwanirawa yafiirwa ki mu lutalo olwaleeta Mwami Museveni byabashayidi atafiirwanga wadde kapa hulidde kajuzi n'ekisanja kye kyaggwako dda nawulidde nti baakimwongedde byabashayidi yajja okukulira amakomera nga mulunzi wa nkoko ng'alonda amagi kati omuntu ayajja ng'alonda amagi ate ne mumufuula okukulira amakomera ejjogo lya Nabakyejo bwe lityo
bw'ojoogenye ensana ffe ate tutuulamu ntuule kitegeeza nti ne byabashayija ebisanyizo by'okkolera amakomera tabirina kuba byabashayija ebyafaayo bigamba okujja mu kitongole ky'amakomera yajja kulonda magi yajjanga musawo wa nkoko ulidde naye kati omusawo w'enkoko ulidde ayajja okulonda amagi n'okulunda amagi akulira nti ekitongole ky'amakomera ebyo byonna birina byakujooga bujoozi bye twagala okuddayo okutereeza ulidde osanga omuntu ayalibadde mu minisitule gyateeka okubeeramu nga si yagirimu ulidde embeera efuuse embeera abantu bali mu maziga bagamba nze nzekka nti nze nkaaba naye kati buli munnayuganda ali mu maziga buli munnayuganda ali mu maziga n'olwekyo kyetuva tukubiriza abantu tulina okuvaayo okulwanirira ensi yaffe tulina okuvaayo okulwanirira obuganda tulina okuvaayo okulwanirira uganda naye nti naffe tubeera mu mbeera eyeyagaza ulidde twambale ku ngule nga zivudde mwana waffe nga zivudde mu ffe ffennyini ulidde mukulu isimu ebbanga ddene obaddewo mu opposition era ng'olwana nnyo lwaki ku mulundi guno eno ovudde kuba nkusanze kamwoki essaawa zino sisiruwalangako ensi n'ensi ogiraba yonna yonna evuddeyo ulidde nze siiveeyo ate no abantu abamu batya buti ulidde naye abantu bajja kuvayo ku ssaawa esembayo abamu babakangakanga abamu babakuba abamu babajje mu bitongole ebyenjawulo abo babatiisizza ababa bakoze kati nze neewuunya ne bano babbalamu abaana babbalamu ulidde gwe olaba ekintu kyonna ekintu kivunze kiweddeyo ulidde ng'atooga nti nze ate ŋŋenda eri abasajja batukalanze emyaka bali myaka kumpi 5 nga n'egyomusiko gigasseeko bo bajja tufiirako bo bakitalo nnyo kyovudde olaba nti nange nvuddeyo nga sijja kulinda kugamba kirala kyonna sidda mabega nvuddeyo ndi ku mwana w'okkaalo ndi ku mwana w'eggomba ndi ku mwana wa Buganda kibadde kinneetagisa okuvaayo sikoze musanga ate sansobi n'emu gye nkoze mukulu isima ku lunaku lw'omukaaga omukulembezeewo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ku CBS naye ebigambo byayogedde minisita Judith Nabakoba yavuddeyo n'abivumirira n'agamba nti bisosola mu mawanga era n'alangirira nti Bobi Wine takyakkirizibwa agenda ku rediyo yonna wadde TV agwe ensonga eno ogyogerako ki ekisooka nsaasira Nabakoba yali mukwano gwange ate nkyogera ng'ensewulira Nabakoba nze nakuleeta mu byobufuzi nze nasooka n'okkulanga nenkumanyisa ensi ng'otya ng'ogamba oli mu bya poliisi nga n'akazindalo Nabakoba tasobola kwogera wulidde nga Nabakoba atya n'abantu wulidde Nabakoba nze nasooka okutunda mu nsi yonna wulidde wadde olina kyewanyambako sikigaana wulidde ne Nabakoba nze nasooka okutunda mu byobufuzi era Nabakoba nditikyawo wadde oli minisita era nze sobola kuyita na minisita kuba mmanyi nti oli mwana wange nze nakutendeka mu byobufuzi naye Nabakoba leka kweteeka ku nnyama nzibe ate beerako naye wookoma wulidde kuba byotandise ate okubuukira Bobi Wine osusse wookoma Nabakoba Bobi Wine omusinga kitiibwa kimu kya minisita nine yakusinga ebyobufuzi tikyawo mu byobufuzi Nabakoba badde mu poliisi obadde otuyambireyo mu sayidi endala naye tetufuuse wa kitalo nnyo ate Mwai Museveni aleke kuzanyisanga mulalu ku stage Mwai Museveni ajja n'azanyisa abantu ku stage ng'abalalu omuzannyo ne guggwa n'osigala mu bikolwa nga bya kiralu nga ne mu bigoye bya kiralu kati ni Nabakoba bye batandise okukola Nabakoba ffe boozanyirako tuli batikya bo mu byobufuzi tuli bazadde bo mu byobufuzi tukuleese mu byobufuzi n'okutwala emitiyana ng'okya ne mu kwogera ne mu bantu nga tebasobola nakuggyako bayiti ng'oyogera okankana n'okankana kati Mwai Museveni akuwadde kinyingi kikwogeza bwe kityo ye Mwai Museveni akufudde kikyakoze bw'ati ye wakalaba bagobye kati ayinza okuzanyisa ng'omulalu ku stage wajja kuyita omwezi ogwo akasuka ettale ndozo zokiraba Betty Kamya abadde minisita wa Kampala wulidde kati wuyo yamututte mu ttaka onajjawo ng'agoba embwa wulidde agenda abazanyisa ye Nabakoba gwani Nabakoba yafiirwani ffe twafiirwa abaana baffe ffe bw'otuuka ekibibi buwanga bwe bukwaniriza wulidde buli ku poliisi babuzimbirawo Nabakoba yali afiiriddwa wadde akamyu Nabakoba yafiirwani tetwagala bantu tumanyiira natukangakanga wulidde Nabakoba osaana okujja weetondere nga nze tikyawo kubanza nsinga bwa minisita ne mu byobufuzi nditikyawo era nze nasooka okutunda era nze soba nakuyita minisita nkuyita Nabakoba oli mwana wange mu byobufuzi oba oyagala oba toyagala naawe okimanyi ne muleke tumanyiira ate mujja tuleeta obusungu
ate mujja tuleeta n'okubakyawa n'abakuba bali badde twetondera waga gwasoose okufuuka minisita oba gwosembye okufuuka minisita ne bakufudde kiddole bakufudde ekyana ekito bakuzanyisa ebitaliiwo ye ng'obuyinza obujjawa kale muggale oba ziggale oba gwosooseyo ate tukulinze otuguddeko olutalo mpozi togenda kukoma obusujju tugenda kutaayiza mu ngeri yonna ate n'abakobo tutankudde tugenda kutaayiza mu ngeri yonna twagala tukunyiye ebyobufuzi anti gwe watutankudde n'abakoba todde okutuzanyirako njogera nga Isima Lubega n'abakoba oli mwana wange mu byobufuzi era nze n'ensonyi zinkwata okuyita minisita siba nakikuyita kubanga nze nkutendese nze nasooka n'okutunda mu nsi yonna okukumanya nze wali onsasudde ki saagala onsasule ne wali onsasudde ki n'olwekyo n'abakooba mubeeko bye mukoma wulidde ubaako wookoma sikumanyira buli muntu ate sikangakanga buli muntu tuwaze bane tetuli mu muzannyo ate otutankudde tubadde twakoleka dde obwedda kati tukusaba n'emityana tetukyakwagalayo oba otya tugenda kusiguukulula muleetaani tujja muleeta people power erina abantu bangi nnyo wulidde tujja muleeta ne buli atwepankiddeko gwe twagala okugjawo buli atwepankiddewo gwe twagala okugjawo ate ne bamunaakola mutya oba mutya tujja kuwangula ate tugenda bajjayo mu ngeri yonna ne bambi mubeeko we mukoma n'abakoba weyita muganda kyesikakasa nnyo wulidde ne baako wookoma wulidde gw'okyamuukiridde kuba obadde mu poliisi obadde mu mbeera mbi mwamanyira kusula bubi mwamanyira kwebaka bubi mwamanyira kulya bubi oli ne bwakuvuma nti olinganga wa poliisi abaakuvumye nnyo wulidde naye kati olabanga ali mu ggulu ate tujja kusussaawo senga otuwegattako naye ate saagala otukangekange ate saagala otumanyiire ate n'abakoba osooka okuvayo weetonde bw'otootonde tugenda kukulagako ate emitiyana siibula tukugjayo fazali tunazzayo namabidde ate tetusobola nakuzzayo na namabidde people power erina abaana erina abantu tujja kuzza buli gwe tunatwagadde okuzzaayo. Mukulu Isima njagala ondage enjawulo eri wakati wa Bobi Wine n'opposition ebaddewo kuba obaddeko opposition ebbanga ddene naye otulaze nti Bobi Wine omuyinamu essuubi lingi ti enjawulo eki ekimulimu. Bobi Wine Katonda yali atonda Bobi Wine yamuwa buli kimu kyonna era tuyinza okumala emyaka 3 nga tetuzze okufuna mwana alinganga Bobi Wine. Ekyo Katonda kituwanga kirabo. Nze mbadde mu opposition nkadidde mu opposition mbadde wa Besigye nga ne Besigye limwe enkuba okubye essimu ankwata nanga nti isimu ogamba ki nga n'essimu yange agimanyi era netondera abantu mu nsonyi okubeera owa Besigye ebbanga lyonna kuba ne nategedde luvannyuma nti Besigye enjawulo ne Mwami Museveni kibanga omusege n'embwa enjawulo eba ntono era bannayuganda mu nsonyi we netonda ebbanga lyennamala mu FDC ne Bobi Wine lwaki nti alina enjawulo ne Mwami Besigye enjawulo nene nnyo bano opposition yonna ekisooka kya Bobi Wine ekisooka kamubalenga munnaddiini takyukakyuka takangibwa ekisooka mu malirivu nnyo ekitusaana okukyebaza ensi n'ensi ate ekirala bw'agamba ekintu opposition baffe abatusinga munaasonyiwa ne kaakati besijja kwogerako mmanya ne opposition yawano Mwami Museveni yagyonoona emisana baba ba opposition ekiro ne babeera wa Mwami Museveni nkiddamu opposition yaffe abasinga emisana baba ba opposition ekiro ne babeera owa Mwami Museveni ne wano nze abantu mbalanga era munnamawulire ambuuza nga bwonombuuza nti opposition ki bwewesiga nze sikolagana na Lukwago nina olutalo ne Lukwago ne bweba bantumye nsooka kukulembeza Bobi Wine opposition gwe nesiga 10 ku kinnawaako nyinza okuzzaako nti ali followed by Lukwago naye abasinga opposition bwawe babukola misana ekyo ne bafuuka ekirala naye ate nga nintalo ne Lukwago ezange ng'omuntu oba nezange nga ffe bwe yatujja mu taxi bwe yajjawo basiraamu banne kubanga nze ndi musajja dereva omulimu gwange omukulu amwe taxi driver
ate mu Museveni nze kyasinga okuntabula ne Lukwago mu Uganda twali tusigazawo institution bbiri ezijjuddemu abasiraamu n'Abaganda yali Utoda na Meat Packers katusigaza ka institution yaka kamu ka Meat Packer mpozi oba na boda mwe muli abasiraamu n'Abaganda ne Lukwago najjawo abasiraamu banne n'Abaganda banne bonna n'abasaanyaawo wulidde ate n'ayongera abanankole ekyo kyankyayisa Lukwago ne bwabaawo mukama wange ku sayidi endala eyo nina gyenkola nenagamba era Lukwago ne bwemusanga mu ofiisi mpita obuyisaga namutunulako banyinza omukola ekintu ne bansibira obwereere wulidde nenge kimunkyayisa kuyigganya busiraamu na kuyigganya Abaganda ne Bobi Wine ye muntu omumalirivu ye muntu atakyukakyuka ate Bobi Wine aludde ng'abuulirira abantu ng'alaga ebintu bye byali beera na biki byalikola ffe abamu mujja biraba tetuwaana buwaanyi oba tetwogera bwogezi n'abamu bijja biraba teriyo muntu yali ataddeko maanyi kasangamu Museveni abaawo nga Bobi Wine Besigye mu kusooka ayita n'aba kwonooneka yali mulungi n'oluvannyuma n'ayonooneka nga bw'omanyi nti embwa n'omusege era bituuka ekiseera ne byegatta kuba biba kyekimu naye Bobi Wine kumanyirivu bw'alina Bobi Wine yalibadde na mugaggana nnyo naye awaddeyo obulamu bwe n'ebyobugagga ne babitwala ate nga bakyabitwala takoze ku ekyo ataddewo pulojekiti empya eya bano ba full figure simanya ashakato simanya yanyo asibaka kato kale n'omutunuulira nakwasa n'ekisa okyali mwana muto tolina na iti n'emugye wakakuba owulire yovonki osaze kati nebuuza nga kino kigundi kifulufiga fulufiga nsinga n'obukulu mu fulufiga mwakamulaba ne fulufiga aweza n'emyaka ndooza nga 65 kubanga kyali kyakadongo kamu kyava mu kadongo kamu kirudde kyali kyakadongo kamu fulufiga wamusangawo oba yakusanga fulufiga namusangawo owulidde ne fulufiga mukulu yali badde akuma ekitiibwa kye ate nze yansobera gwe sayidi emu n'ogamba taata we yafiira mu lutalo ate oludda olulala n'ogamba taata we yali musuubuzi ate owayitawo omwezi n'ogamba nti wali tomanyi taatawo ogamba omuntu bwatyo sooka omanyi taatawo yali ki sooka omanyi taatawo we yafiira sooka omanyi taatawo we yakola kutya kati ebyo nayona ne pulojekiti ne bangi abafunye mu Bobi Wine wulidde nga bagenze sayidi eri endala bangi ate alaba bangi bakyajja wulidde bakyababbayo bakyabatwala neffe ebyo byonna byo tetubagaana tujja kusigaza abaffe ng'era omukulu bwe yabadde ku CBS n'agamba tugende tulonde bajja kubba obululu naye obwaffe bujja kusigalawo nga bungi tukikole ng'ekyabadde Malawi tukikole ng'ekyabadde wala yaffe tuli bamalirivu ne bannayuganda bamalirivu ekijja kije twaga tukyuseeko ku nsi nga mpya twaga tukyuseeko ku Uganda endala buli muntu yenna agyegombese ate oyo omwana banne mukwate ng'ekyatika Katonda yamutuwadde nga kirabo ate nze ninamu kubanga bagamba ebyasooka oba omusango omukadde gwe guwa omusango omupya empoza nze nina obukakafu nti ebutambala engeri gye twali tufunye ku pulezidenti neggomba tugenda kufuna pulezidenti kuba ebyagwa ku Yusufu lo omwana we Butambala mwabiraba naye yafuuka pulezidenti katukomyewo Bobi Wine Kyagulanyi era ne tugenda mu muze oluguudo olwo ate nga Butambala n'eggomba tulinaanyiganye kugana era twebazemu ne Katonda naffe abe Butambala tetuli bakitalo nnyo n'okulaba nti kati atwongedde pulezidenti owookubiri ekyo kya bbeeyi nnyo naye nze kinnuma be bantu baffe okutujooga bano abali mu buyinza n'alyoka awooza nti tusosola banne temutya muntu kuwaana muntu wammwe ate ne Buganda nkyali munyiivu nnyo sobola girumba naye ndi munyiivu nnyo Buganda temunakuvaayo tuleese omwana waffe mukyasirise mukyaganya okwogera kye mukola banne tuveeyo essaawa eno abantu baleke bakangakanga nti tuleese akajanja nti tuboola abataboola mwami Museveni ova mbalala byabashayijja ono ayajja okulonda amaggi Luzira n'ofuuka omukulu w'amakomera wulidde ova mbalala akulira Ssemwayi ova mbalala Jemwayi okuyamba buli kitongole kyonna kya bbeeyi bane mu mwali ati mwavaawa kiki kye mwasoma ffe kitutasoma lwaki mutujooga bwe mutyo eggwanga lyonna kati lifuuse ly'abanankole kweteerana wulidde mu mwaga tuwe tutya mwaga tuweyambula engoye mwaga tujje mu ngoye tutambule nga tuli butte mwaga tukole tutya obulumi bwaffe mwaga tubulagire kutya
mwaga tandike kweruma bwerumi kweryebweye mulabike tuli banyiivu mwaga tukole tutya n'olwekyo tekyali muntu atukangakanga nti tusosola buli muntu alina okuvaayo era wano wensabira Obuganda butiitibye omwana waabwe wensabira Abakatoliki mutiitibye omwana wammwe kuba Bobi Wine Mukatoliki yasooka n'awasanga atamanyi nti alijja ne mu bino n'awowa n'omukazi bakuyita kugatta ffe waffe tukuyita kuwoowa n'awowa n'omukazi waga Bobi Wine ebyo byonna byakola akola bintu bya kitegeevu bintu by'abayivu bintu by'abasomi bintu by'abannaddiini kati nsaba Obukatoliki siri Mukatoliki ne mu kika kyaffe naye Abakatoliki nsaba Abaganda tutiitibye omwana waffe tutiitibye omwana waffe tutiitibye muganda waffe kyekiseera kino bannange tufunye kyanse tuyinza okufuna emyaka 2 nga tetuzze okufuna muntu oyo kulidde era ffe tuli bamativu tujja kukola ekisoboka kyonna oba obulamu bugende abanaasigalawo banaatugamba ne tujja kufiira ku mwana w'eggomba ekijja kijje. Mukulu Isimo ogenda kwesimba okuba bangi betulabye nga bajja wano ku kitebe kya Popa abasinga abadde bazze nno na mpapula za kwesimba ogenda kwesimba ngenda kwesimbawo Lubya munaku waliwo kansala naye abadde afuuse nga Bayibuli bwegamba nti bwe byali bwe biribeera emirembe n'emirembe amiina ate nkubiriza buli wa People Power tukoya abantu abakadde mu byobufuzi atasobola nagoba mbaata embaata kyekintu ekyangu okukwata ne bwaba mwana muto n'omugamba nkwatira embaata eyo agikwata niyo omuntu omusanga akadidde ku bwa kansala abufudde bwa nnyina na kitaawe kati ogwo ngenda okujjayo yakafuga obwa kansala emyaka 3 nga kansala ali kansala Lubaga alinganga gwe batuma n'okutuma nti obwa kansala yajja n'abusobola wulire n'abukola butyo tokyasobola nagoba mbaata ate generation y'abavubuka bane buli wolaba omukadde musikeeyo katwagala bavubuka omuntu tasobola nagoba mbaata n'omuga nkwatira ekibaataawo tasobola kikwata nga weesimba mu bufuzi bonna bane buli wa People Power waali Fazali nze banampangula oba naleka ekifo kyange ne buli wolaba omukadde musikeeyo buli wolaba omukadde musikeeyo essaawa y'abavubuka new generation mulembe mupya birowoozo bipya twagala abavubuka ne tukooya abo twazirwana bane mwalwana ne tubeeyanziza nnyo ne mukome mumuleeko hulidde buli wolaba omukadde sikayo kabeere wakisikayo kabeere wa DP kabeere wani tukoya abakadde mu byofuzi by'eggwanga sikayo omuntu otekeyo omuntu nenga ngenda kwesimbawo era ngenda kwesimbawo ku ggombolola Lubaga ku bwa kansala njaga nsege okyali muvubuka byonna nkyabizannya ate era nkyali muvubuka lwa nsonga nze gavumenti yenkoze bino gavumenti yengubyagubizza gavumenti yensensebudde gavumenti yemezezza n'envi wulidde nize amwe man of the seasons buli wamu nsobolawo ne bwangamba kudduka kafubutuko ne bwangamba tuddukemu wano asooka okukwata oli era mukwata wembeera zonna nzisobola wulidde bwekuba kulima nsobola okulima bwekuba okusomesa nsobola okusomesa bwekuba okulwana nsobola okusomwa bane twaga tugende mu byobufuzi ng'embeera zonna ozisobola tukoyo tukangakanga bwe kiba kikonde kukikuba okujja tetujja kukwata mundu n'ebisigadde temujja tujooga emmundu tetujja gikwata ffe tetujja kuyiwa musaayi tujja kubanga abadippi tetujja kuyiwa musaayi neffe tujja kulwana mu ntalo zonna okujja kulwa emmundu tetululiimu ffe tujja kulwanyisa mundu obuyinza tubwagala naye mundu terina kigendererwa era twagala tujjewo egundi Malawi bagenze okuwangula wabaddewo emundu tukoya abajaasi mu ministry tukoya abajaasi balina kubeera mu barakisi twagala bazzayo mu zibarakisi zaabwe abajaasi twagala beetaaga ku ssaawa gyetubeetaagiramu nti muzalu alumbye Uganda bajje ne tukoya abajaasi muno wulidde twagala abajaasi babiri gye bateekeddwa okudda buli muntu ateekeddwa okudda bwoti twagala kuzzaawo Uganda empya kyova olaba nti tuliyambala engule tulikola tutya twakukuzimba Uganda eyakabi eteddibwamu buli muntu wagyegombe abantu badduse Uganda lwa mwami Museveni kati oline bwakuvuma obuvumi nti olinganga Uganda abakuvumye ennyo lwa mwami Museveni Museveni ajolunze Uganda ate aleke twepankirako nti ajja tufiirako
ffe mu busiraamu tulina malayika walumbe. Malayika walumbe ng'ekimya omwoyo gwo ne bw'osesema ne bw'okolola kyova olaba nti abamu bafa bakanudde amaaso. Era ffe mu busiraamu batugamba bw'otuuka ku mayiti sooka ogizze amaaso ogisibe n'akaba. Bafa batidde nnyo kuba malayika walumbe emulaga gy'emutwala n'afa ng'asambagala. Naye asambagala omwoyo egutwala, afa akanudde amaaso omwoyo ogutwala. Era ffe mu busiraamu nga bagamba nga tonaakubika bw'osanga munno ng'afudde sooka omuzza amaaso mpola mpola omusibe n'akaba. Then olyoka omugolole bulungi oba omunaaza olyoka otandika okubika. Naye ne mwami Museveni ne bw'anaakola atya twafuuse malayika walumbe tujja mujjamu omwoyo gw'obukulembeze gwe tukimye. Essaawa ye eweddeyo twagala mwoyo gwa mwami Museveni. Mwe bandi ffe bannayuganda ffe ba people power twagala mwoyo gwa mwami Museveni. Essaawa ye eweddeyo tukimye mwoyo. Katonda yatutumye mwoyo gwe twagala okuzzaayo tuguteeke tuteeke okuguteeka. Owulidde kuba ekisanja kye kiweddeko, obudde bwe buweddeyo, buli kimu kyonna kiweddeko. Kyogera nti ffe tulinganga malayika walumbe. Malayika walumbe ng'ekimya omwoyo gwo ne bw'opaapaala ne bw'osambagala ne bwe weenyaga omwoyo gutwala. Kati naffe twakimye omwoyo gwa mwami Museveni. Okay. Mukulu Isima. Omukulembeze wammwe ebbanga lyonna okuva lwe yatandika ekintu kinene eky'okwagala okwesimbawo ku president azze akikkaatiriza nti ayagala kwegatta ku opposition. Essaawa zino olabayo osuubirayo okwegatta ku opposition okusinziira ku bye tulaba nga Mugisha Muntu yafunye dda kadi ya anti agenda kujja agambye agenda kwesimbawo. Mao ayagala kadi y'ekibiina kya DP. Abe-FDC basabye Dr. Besigye akomewo yesimbewo ku president. Gwe nga gwe omuntu aludde mu politics era ku opposition olabayo okwegatta essaawa yonna. Okwegatta weekuli nkusuubirayo ne kulimu ebizibu ebi. Okwegatta kuno kugenda tulaga abakolera mwami Museveni betwagala n'ensi balabe. Ate ekirala mulimu fitina n'obukyayi. Kati mwami Besigye ansonyi omulumba abadde mukama wange emyaka 2 ng'abaakusabye wabasanzeewa ye abaffe ne babakusabye kiki nnyo ekipya okugyako mwami Museveni mwami Besigye ng'otugamba nti ogenda kuba kampeyini ng'oli bwereere ng'oli bute kuba buli kimu kyonna kyonna okikoze. Kati okujjako ng'otugamba nti kampeyini gy'ogenda okuba ogenda kubanga oli nekiti weeyambudde wenna oli bute tolina kuweetaddeko ogenda kuba nga Eva n'Adamu nga kampeyini z'ogenda okuba ogenda kujja mu bantu nga weeyambudde nga bwe wazaalibwa kuba buli kimu kyonna kyonna okikoze. Kati ki mwami Besigye mukama wange ky'ogenda okutuleetera kyo totuleeterangako. Bwetuga nti abamu tugenda balaba bagenda tukaabya amaziga bagenda tukyayisa abantu nga batulemeddeko bulemezi. Kati mwami Besigye ogaana okwegatta ogamba FDC yakusabye oba yakusabye sikyalimu FDC oba teyakusabye sikyakirimu. Ne kiki nnyo ekipya ky'ogenda otuleetera. Kampeyini ogenda zikuba ng'oli bwereere tukulabe obusajja bwo tukulabe buwakula kyekinatuleetera abantu oba kimu kikoze. Mwami Besigye kiki nnyo kyotuwagaza ennyo kiki nnyo ky'ogenda okukola. Wulidde kiki nnyo ky'ogenda okukola okuggyako nga toli mukozi wa mwami Museveni. Mwami Mao buli ssaawa mbadde ku sayidi yo nga buli kanaku ndi mabegawo. Ne mwami Mao naawe ebikwogerwako si birungi. Ne kati mwami Mao gw'ogenza okulaba nga bwe tuteekawo Bobi Wine tetuwaana muwaane nga gwe omusinga kinnya eky'amaanyi. Bana abantu abamu mugenda tukyawa okujjako nga naawe kampeyini onozikuba oli bwereere mutulageko kyemutalaga nga bannayuganda ne tulabe obwereere bwe ne bwewakola ojje kulale oba ogende ku gundi ku scientific ng'oli bwereere weeyambudde. Naye naawe sisuubira ekipya. Mugisha Muntu mukwano gwange abaddeko mukwano gwe tumanyiganye face ku face era abaddeko mukama wange. Ne Mugisha Muntu muwe ekitiibwa era nsuubira Mugisha Muntu ajja kuba mabega waffe ne Bobi Wine. Siri mwogezi wa kibiina kye ate siri mwogezi wa Mugisha Muntu naye njogerera mukama wange gwendudde naye gwentambudde naye gwembadde naye mu byobufuzi ebbanga lyonna. Ne Mugisha Muntu muntu muyivu muntu mukakkamu muntu muki nkiwa ajja kugoberera mukama waffe by'anaaba agambye okujjako nze obwererakivu bwange buli ku mwami Besigye ayali mukama wange ne mwami Mao mpozi n'abalala ate tetukiki ekyo. Mwami Museveni agenda kuleeta bapulezidenti ng'oli tabeerangako na kilasi monita. Ffe obumu obukulembeze twabujja mu masomero
ulidde naye ng'oyitabeerangako na class monitor. Kati Bobi Wine abaddeko class monitor mu masomero, abaddeko omukulembeze mu by'abayimbi bye, abaddeko mu biki byonna byonna. Obukulembeze tebasooka busooke nti gwe ojja oweesimu ku bwa pulezidenti nga ne bwa class monitor wasomera primary tewabeera nayo, osomye secondary tobadde nayo, ogenze Makerere tobadde nayo. Ulidde kati bonna bagenda kujja. Era okumanya gavumenti yatidde omwana w'eggomba nkibabuulidde wano nga bannamawulire abagenda okuvuganya obwa pulezidenti bagenda kuwera nkaaga naye ng'abasinga babawadde ssente jangu ogotaanye obululu jangu obeerewo n'ebyonna tetubitya tujja bikola kaddiwemu ng'emalawi wekyabadde. Ulidde kagendemu abantu babiri Bobi Wine mwami Museveni tumukuba ekigwo omuwalabu akiyita Swahumatunu Uzunu. Omuwalabu akiyita Swahumatunu Uzunu. Ekigwo ekyo omuwalabu akiyita Swahumatunu Uzunu. Tujja kukuba mwami Museveni ekigwo omuwalabu akiyita Swahumatunu Uzunu. Kiba kitya? Ojja kiraba. Ojja kiraba. Alright. Mukulu Isima nga tumaliriza. Nsaba oweeyo omumaka Robert Kyagulanyi essaawa zinene ayagala okwesimbawo kwa pulezidenti omuwe obubaka obulimu amagezi gasobola okukozesa okuwangula obwa pulezidenti nga gwaludde mu byobufuzi. Ekisooka mwami Bobi Wine nsooka kwebaza kuba nze nagaanye n'okkuba essimu ku leediyo. Omanyi mu Uganda mmenya likodi nze mukubi w'essimu kafulu era teri ssimu ennema nyinza n'ozikuba ku leediyo nga 12 mu ddakiika egi. Era yambuuzizza yabadde Lubakyoya nanga kiina tokuba ssimu nemuka kati Bobi Wine mubuuze eki namwe mwagala okuswala bampulire buwulizi nti Isima Lubega ekibibi nkubye essimu Bobi Wine mubuuze eki okujja ku era kyekyanganya okuba essimu. Ulidde kubanga essimu teyannemye bulemi nzisobola n'okuba essimu ku leediyo ez'enjawulo mu ddakiika 3 nenkuba ku leediyo 15 kuba nkyekakasa oba Katonda yakimpa nkya nze nkimanyi mu ddakiika 3 nyinza okuba ku leediyo 15 buli omu nenjiwa message yaayo. Ulidde naye Bobi Wine takyabuuzibwa okujjako okumwebaza obwebaza n'okumugumya obugumya. Kyemugumya asooka agume nti ebyobugagga we bigenda kutwalibwa. Ebyobugagga biweeyo nga saddaaka bitwalibwe ng'ebya Sulaiman Kiggundu ebyatwalibwa. Cairo International Bank yali Greenland naye baagitwala lwakuba musiraamu lwakuba muganda. Ekizimbe kye kiri Katwe kya Sulaiman Kiggundu baakitwala lwakuba musiraamu lwakuba muganda. Naikyere ejjinja Sulaiman Kiggundu yali aguzeeyo baagitwala lwakuba musiraamu kuba muganda. University ye yasooka university wano baagitwala lwakuba musiraamu lwakuba muganda. Tanzania yalekayo university baagitwala lwakuba musiraamu lwakuba muganda. Kenya yalekayo university. Zambia yalekayo university baabitwala lwakuba musiraamu lwakuba muganda. Nze kyeneraliikira ku mwana w'eggomba ebyobugagga byo bigenda kutwalibwa ne tuli binunula birikomawo. Ebya Sulaiman Kiggundu gyebiri tugenda bikima ne bigiba myaka 10 bigenda kudda. Mwabali mu Cairo Bank n'ebizimbe bya Sulaiman Kiggundu essaawa yonna bigenda kudda n'ebya Bobi Wine bigenda kutwalibwa bigakudda. Ate Bobi Wine nze nkuge sina kye mubuuza okujjako kumugumya. Ebyobugagga bigenda kutwalibwa, famire ye bagenda gitawaanya, bagenda giyigganya namwe abagoberezi namwe abagazi ba Bobi Wine. Namwe mugenda kutawaanyizibwa mugenda kukubirwa ate mugenda n'okufa. Ate fe mu busamba tugamba nti okufa kiri falula kyalaalikibirwa kiri kompalusale kyabuwaze oba oyagala oba toyagala ogenda kufa ekyo mukigumire. Omuntu omulamu yenna ateekwa kufa. Mugenda kufa abamu mugenda kukoma wano muyingire ettaka ne tujja basangayo. Nange kenyini nyinza okukoma wano ne nnyingira ettaka mujja kunsangayo ne tugume bugumi anyweze bukulembeze. Ate ekyemusaba bwe yagala okumwegatta kamwanyirize. Ate nekyatemmu ky'abantu abannabyafuzi abamulina akajanja mugane muga nti nedda oyo wa movement tetumwagala. Ffe omuntu yenna tumwagala. Bannabyafuzi babanga muwala oyinza okukwana omuwala nagakanga n'embalula Isima Lubega mumalemu n'ekimukaabya ne wayita emyezi emu ayewera okubalula ggwe ng'ate ggwe obaludde ye. Kati n'omuntu ajja kujja wano nga mbega ate ayagale Bobi Wine okusinga gwasangiddwamu. N'olwekyo mwanirize buli muntu yenna ne bw'omulaba nti wa movement mumwanirize temugoba muntu
temukuba muntu ne bw'omulaba nti wa DP temugoba muntu ne bw'aba mbega tumuleke atubege naffe tujja mubega ne bw'aba mbega tumuleke atubege naffe tujja mubega ne temutayiza omuntu nti gwe tukumanyi oli wa movement bakutusingise ne bw'aba avudde wa balamu mbega nnyo yeefuula ategeere nnyo wulidde ate nga si yategeere nnyo ne bw'aba avudde wa balamu mumuleka ajje atubege naffe tujja mubega ne bw'aba avudde woono kino ekiyimbi kyammwe ekiraasi simanyi Bobby Cool wulidde ne bw'aba avudde wa kibaby Cool wulidde mukireke tukyanirize ne bwe kiba kibaby Cool kyennyininyini mukireke tukyanirize kitubege naffe tujja kibega tetugoba muntu twanirize buli muntu mu kiti kye ne bwagira mu uniform za NRM tumukkirize atubege naffe tujja mubega ffe twagala abantu kabeere mubi kabeere mulungi ffe twagala abantu temugoba abantu temutekamu agonyo we twamutegedde embega okugyeko nga ye yatudde naganfuusa embega ne Ronald Mayinja bw'aba akomawo wadde yakola ebyekisirusiru wulidde yakola ebyobuswavu Ronald Mayinja yannuma nnyo wulidde ne bw'aba akomawo ajja atwetondere akomewo ne Ronald Mayinja bw'ototwetondera siibula eggomba tukuleetako omuntu ate gwe omanyi bulungi nnyo tuludde mu sitwago oli mukwano gwange nenze nkweweredde ewulidde nze nja okukulembera ttiimu ekujjayo Ronald Mayinja except ng'ozze ne weetondera Bobi Wine ne weetondera n'abawagizi wulidde naye bw'okomawo ng'ozze kwetonda tukwaniriza tetugoba muntu omuntu atomera ate omuntu ayiga essaawa yonna yonna oyinza okuba nga wali toyize ffe nga tugumidde obwavu ffe obwavu otuuse notusiwe nga tugumidde embeera yonna ne n'olwekyo ngamba aba people power temwekanya abantu ate buli ekijja kubeera teri kikyali baddewo ne tuwagire omuntu waffe ate tetukozese fujjo tokuba muntu tokola kutya tukole ekintu ng'ekyali mu kalulu nga tuleeta Bobi Wine ekyatonda ffe twasinga empisa mu nsi yonna wulidde ffe twasinga obuntubula mu nsi yonna waliwo omuzungu kyayita humanity status integrity wulidde twaga tubeere n'ebi bikulembere very good bikulembere tulage abantu nti tuli basajja bakakkamu bagundi okujjako ng'oli atukozeemu effujjo wabangi ogenda basanga kino mbadde nkyerabidde bamwambaze nga bwondaba bamugamba wa people power abadde abba bodaboda ebyo ne byonna bijja bamwambaze nga bwondaba bamuge nti wa people power yatemudde omuntu ebyo ne byonna bijja bamwambaze nga bwondaba bakwate ababbi nti ababadde babba egundi kwabadde ku wa people power ne kadi bazibawe ba gavumenti yalemu ekintu kimu muntu ng'afudde muteeka mukka naye buli kikolebero kyonna gavumenti ekisobola buli kintu kyonna gavumenti ekisobola n'olwekyo aba people power mwewala ebintu bino ate tebimumalamu maanyi mujagamula nti Isima Lubega nti yalangiridde yeesose ku people power nze Aisha Kabanda tuva ku kyalo kyekimu wulidde abadde RDC mulamba efulu RDC niwe wano katali kakiko muwagira emirundi 10 era nze Aisha Kabanda nalangiridde nteeko muwagira luli mbadde sikkaanya naye ngaliwo ebitutabula ne kati ngenda okuwagira Aisha Kabanda n'amaanyi gonna n'olwekyo tugume ebigendo tutuukako tujja biwangula. Yes, tubadde n'omukulu Isima Lubega ekibibi era nga tubadde twogera naye ku nsonga zino naziri era nga obubaka bwe mbuulidde wasindise eri omubaka Robert Kyagulanyi kansabe bumutuukeko ne banna people power bonna okutwaliza awamu. Yes, mpozi n'ekirala ayongedde okugumya bannakisinde kya people power nti akalulu kakabeere ka scientific oba kaki ye asuubira nti bagenda kawangula era alina ekigo kyatusuubiza kye bagenda okuba mu M7 simanyi naye tulinde ffenna tumanyi tujja kuba ntukiraba. Alright, abadde mulabe mulungi nnyo Dambarige amanya gange tebeerabira subscribinga Facebook page eri muno endo liking page eyo gifollowing ojja kuba olaba emirimu gyange gyenjawulo gye nteekayo subscribing enamba yange ya WhatsApp kweri awo ku screen yo bw'obeera oyagala okwogerako nange mwebale nnyo mwebale ddala mweraba.